njagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno. Olunaku luno lunaku lukulu nnyo ate lunaku lwa muwendo nnyo. Twagala okwebaza Katonda ku lwa MC otukoze bulungi, bandaye tumukubireko mu ngalo. Twagala okwebaza Katonda ku lwa bateesiteesi, olwa famire, olw'abayimbi, olw'ab'emizannyo bonna. Bannange mwebale nnyo okuteekateeka enteekateeka ennungi eno. Mwebale kwagala nnyo Moses Sematimba. Nga tugenda mu kigambo kya Katonda, tuvudde ku kanisa eyitibwa Binding Life Christian Center esangibwa awo ku kikubo ekikkirira mu kigagga, nga nze Mutyaba Kenneth Semakula n'omukyala Martha Mutyaba tuli abasumba ab'enjawulo abazze okulaba nga tutwala omukolo guno. Tulina omulabirizi Male omusumba Male omulabirizi yakulira abasumba b'oku Kajansi bonna, amiina, Kajansi Town Council, era agenda kuba nga tutwala mu kitundu ekyokuziika ng'ekigambo kiwedde. Tulina omusumba Benis Wamala, amiina, wa Fresh Oil, agenda kuba nga tutwala mu kisembayo ekyokuteekako omusika, amiina. Waswa Sematimba oyo Moses abadde yalokoka ng'obulamu bwe yamuwaayo eri Yesu, amiina. Newankubadde nti abadde nga azannya emizannyo, newankubadde abadde muyimbi, newankubadde abadde alina groups ez'enjawulo, amiina, naye omusajja oyo abadde ayagala nnyo Katonda, wadde ensi olumu ebadde emusikamu, naye nga akomekkereza mu kkanisa. Ekiseera nga akunoonya agamba musumba nsabiraako, waliwo ebintu alaganya. Era wiikisi 2 emabega yankubirako essimu n'angamba, taata njagala kukomawo okuweereza Katonda. Tulina nga obulamu bwange njagala mbuweereyo ddala eri Katonda. Kumbe Mukama yali amuyita asobole okuba nga addayo, amiina. Ebigambo by'omuntu ebisemba biba bigambo bikulu nnyo. Singa yali amanyi ekigambo ekyo n'akiteeka mu nkola, bwe yali ateeseteese okujja, kumbe yali ate ne wabawo omufu eno n'ajja okuziika. Naye twagala okwebaza Katonda kubanga tuzze ku mbaga, embaga y'esembayo. Omuntu bw'aba azaalibwa afuna embaga esooka, omuntu bw'aba awasa n'akola embaga, omuntu bw'amaliriza okusoma n'akola embaga. Naye ezo embaga zonna waliwo embaga 2 ezitaddibwamu. Waliwo embaga ey'okuzaalibwa, omuntu azaalibwa omulundi gumu, ne wabaawo embaga eno esemberayo ddala mu bulamu bw'omuntu. Tuzze ku mbaga, era embaga eno ekyaziza abantu bangi. Singa omuntu yali asobola okudda n'akomawo, Mukama n'amuwaayo chance, n'ajja n'alaba ku bantu abasembayo, waswa yandibadde ajja n'alaba ku nkuyanja y'abantu bano. Bw'obeera ku nsi oyinza okulaba nga atalina mugaso, naye bw'ovaawo abasigadde ku nsi bwe bamanyi omugaso gw'obadde nagwo. Waswa y'ani atuuza abantu bano, amiina nnyo. Waswa n'omukyala Julie, bamemba baffe aba Binding Life Church. Julie, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totya Mukama waali. Haleluya. Njagala okusoma ekigambo kitono nnyo kiva mu mubuulizi. Nabadde mbuuza Mukama kigambo ki kye nnaayogera, naye omusomi waffe owa Bayibuli bamumpeera akazindaalo ajja tusomera omubuulizi essuula esooka olunyiriri olwokubiri.
Omubuulizi essula esooka olunyiriri olwokubiri. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, bw'ayogera omubuulizi. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, byonna butaliimu. Magoba ki omuntu gajja mu mulimu gwe gwonna gw'akola wansi w'enjuba? Emirembe emirala gigenda, n'emirembe emirala gijja. Ensi n'ebeereraawo ennaku zonna. Soka okomaawo. Ekigambo kitono nnyo kigambye obuki obutaliimu. Omubuulizi n'akiddamu nti obutaliimu. Emirembe gijja, emirembe gigenda. Abantu bajja, abantu bagenda. Leero wooli naye enkya toliiwo. Singa omuntu abadde akimanyi nti leero waali enkya taliiwo, ti byonna eby'oku nsi bye tuyina Bayibuli egambye byonna butaliimu. Gambira muno nti byonna butaliimu. Abantu bangi bayaayaana ne babaako bye bakola. Wabaawo abaloga bannaabwe, wabaawo abatta bannaabwe, wabaawo abayaayaanira amataka, waliwo abayaayaanira amayumba, wabaawo abayaayaanira abakyala, waliwo abayaayaanira abaami. Naye Bayibuli egambye byonna butaliimu. Ne woba n'abaami abenkanawa, byonna butaliimu. Ne woba n'ebitanda, ne woba n'ennyumba ng'erimu ebisenge 10, tosobola kusula ku bitanda 5 mulundi gumu. Era okomekkereza osuze ku kitanda kimeka? Ekitanda kimu. Bw'otunuulira ensangi eno ensi gye tulimu, abantu balwanira amataka, abantu ne beekuba ku lw'amataka. Naye weetegereze nnyo olabe Waswa bwe tugenda omumuteeka. Bagenda mumusalirako akantu katono nnyo bwe kati gwe tunuulira keesi eyo nga bweri. Yeyo yokka ku nsi ku byonna by'abadde akola, ku byonna by'abadde afa, byonna by'okola by'oyaayaanira. Gwali wano njagala otunuulire keesi eyo mulokole ali wano. Tunuulira ekifo ekyo nti ku byonna gonna amataka g'oyina, ku byonna ebizimbe by'oyina, bagenda kukusalirako akantu bwe kato. Naye byonna ebintu ekisinga obukulu ku nsi kwe kusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Kubanga Bayibuli egambye bino ebituusa bannaffe, ebitwekubya ekikonde, byonna bukola butya? Butaliimu. Butaliimu. Tubeere n'ekigambo ekigamba nti twagalanenga. Waswa alese abaana, naye abantu abasinga obungi wano bayinza okuba bamusuusuuta. Waswa abadde mukwano gwaffe, Waswa tubadde tumwagala nnyo, Waswa otutendese otukoze bwoti. Naye omukwano gwa Waswa tugenda kulabira ku baana bano. Mugenda kukomawo mudde muyambe abaana bano. Abantu bangi wano babeera bayimirira naffe, naye oluvannyuma olw'okufa, oluvannyuma olumala okuteekayo mu ntaana, tewali n'omu gw'oddamu kulabako. Naye omukwano gwa Mukama waffe Yesu gwe yatulaga. Yesu ayeetaaga tubeere n'omukwano ogwo. Omukwano gwa Mukama waffe Yesu. Yesu yajja n'atufiirira ku musaalaba. Ffenna ekkubo eritutwala mu ggulu liri ekkubo limu. Bayibuli egamba eritutwala mu ggulu liri ekkubo litya? Ekkubo limu, ng'oyise mu Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba tonnaba kwatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ekkubo liri limeka? Liri limu. Byonna bye tukola ffenna tugenda kukomekkereza nga tuzzeeyo ewa Mukama waffe Yesu. Naye olunaku bwe lunaatuuka ne bakufuuyira akagombe, bw'oliza muno ogenda kuddayo otya? Ffenna abali wano ekitabo kirikola kitya? Ekitabo kiribikkulirwa. Kubanga ekkubo lyonna lye tukwata liri ekkubo limu.
wadde olwaleero twawukana, abalala bagenda Kawotto, abalala bagenda Muyenga, abalala bagenda Ggulu, abalala bagenda Mbaale. Naye olunaku lumu waliwo ekkubo ffenna lye tugenda okugenda nga ffenna ekkubo liririmu. Naye ekkubo eryo lye tugenda okuyitamu olweteeseteese otya? Teekateeka olugendo lwo, teekateeka obulamu bwo gwali wano olwaleero. Sibuulira Waswa, leero mbuulira gwali wano olwaleero, kubanga Waswa emirimu gyagikoze atya? Agimaze. Waswa akoze atya? Timoseewo olwokuna, Timoseewo ekyokuna olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana agamba nnwanye oluki? Olulwano olulungi. Nwanye olulwano oluki? Olulungi. Olugendo lwange nze ndukoze ntya? Ndutuusizza. Waswa alwanye olugendo olulungi. Ebyo byonna byabadde akola ng'agatta abantu, ng'agatta abayimbi, ng'agatta aba film industry, ng'agatta ab'okukyalo, abadde alwana luki? Lugendo lwe. Ng'olugendo lwo olukoleredde otya? Abantu abamu abali wano olugendo lwaffe lufu, olugendo lwaffe lubi, era banaatandika okubikkula ekitabo kyo kitalo nnyo. Osula ne neibawo naye nga neiba tomubuuza. Otambula ne mukwano gwo naye nga mukwano gwo tomukola otya? Tomubuuza. Naye olunaku luno bwe lunaatuuka ojja kutuuka okuyayaanira ng'olaba ogenda owa kitaawo, buli muntu akola atya? Afuuka mukwano gwo ku ssaawa eyo, kubanga ku ssaawa eyo bamalayika bakola batya? Baba bakunonya. Bamalayika bwe banadda okunona onoolabika otya? Kubanga ffenna akaseera kakola katya? Katuuka. Bw'obanga tonnasembeza Yesu Kristo ng'obulamu bwo, olwaleero okugamba omukola otya? Omusembeze. Bayibuli egamba nti Yesu ly'ekkubo n'obuki n'obulamu n'amazima. Era agamba nze kola kutya? Nze kuzuukira. Buli akkiriza nze aliba bulamu, obulamu bwe bwonna. Buli akkiriza Yesu Kristo, Bayibuli agambye newakubadde agenze, newakubadde toliiwo, naye oliba mulamu, obulamu bwe bwonna. Togenda kufiira ddala, obulamu bwe bugenda kusigala nga weebuli. Amiina. Newakubadde ng'ogenze akkiriza Mukama waffe Yesu, agenda kubeera nga mulamu. Ekyawandiikibwa kigamba mu Isaaya 41:10, guma ddamu omwoyo tokeŋŋentererwanga, kubanga nze ndi wamu naawe obulamu bwo bwonna. Juli nkugamba n'abaana mugume, Mukama ali wamu naawe. Katonda agenda kubalwanira entalo. Newakubadde ku ssaawa zino olabanga ebintu ebizibu ennyo, newakubadde ng'olabanga bikalubye, naye njagala okukakasa okuwa amawulire amalungi. Omusajja Yesu gwe wasembeza, wasembeza bulamu, wasembeza bugagga. Newakubadde nga Waswa agenze, Yesu waali agenda okukubudaabuda, agenda okuzzaamu amaanyi. Haleluya. Akitegedde akikubire Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Kyova olaba mukyala mugumwagumye kubanga yasembeza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Yandibadde banaakaaba, naye Mukama waffe Yesu akola atya? Atuzzaamu amaanyi. Abakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe, oluyimba lugambye ti abalindirira Mukama waffe Yesu Kristo bakola batya? Baliddizaamu amaanyi gaabwe. Abali mu Kristo Yesu, newakubadde omwami agenze, newakubadde taata agenze, newakubadde omukyala agenze, tusigala nga tukola tutya? Nga tuli balamu. Nze muzeeyi wange bwe yafa namanya nalina taata, kubanga Bayibuli egamba mu Yokaana 12 ti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaki? Abaana ba Katonda. Tulina taata atakola atya? Ataggwaawo. Wadde abataata ab'ensi tebaliiwo, wadde bamaama ab'ensi tebaliiwo, naye waliwo taata ow'omu ggulu abeera wamu naawe. Mu buzibu bwonna abeera wamu naawe, mu kubonaabona abeeramu naawe, mu kukaaba amaziga takola atya? Takulekerera, abeera wamu. Obadde olowooza
waswageze taata taliiwo maama taliiwo naye ebintu byonna bikolebwa butya bulungi nnyo nga maama akola atya nga maama waali nga taata waali ebyo byonna bikolebwa lwa kwagala kwa Katonda. Katonda akutte ku bantu bano okulaba nga bakwata bakola embaga ya Waswa esembayo nga nnungi era nga yakitiibwa. Bannaye tukubireko Katonda omuntu era tukubireko Katonda engalo ez'amaanyi olw'abakyala abo n'abaami bakozesezza olw'amukwano gwaffe Waswa era tukubireko mu ngalo olw'okulaga mukwano gwammwe omukwano ogwo. Nkakasa ne waggulu gy'ali omutima gwe musanyufu. Katonda afaayo eri obulamu bwa buli muntu yenna. Buli ali wano ng'oweddemu essuubi oweddemu amaanyi weekwase Katonda. Emikwano giyiwa, abantu bayiwa, naye waliwo omuntu atagenda kuyiwa, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'onoomusembeza n'omwekwata ng'oli mu nnyumba ng'okaaba amaziga agenda kubanga waali ajja kusigalawo. Musembeze, muyite, ajja kuyamba, ajja kutaasa, ajja kununula, ajja kubeera wamu naawe kubanga musajja mulungi. Bw'oba oli wano nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi, ng'oyagala kwatula ogamba leero nsazeewo. Abantu bangi tumala ebiseera bingi tetugenda mu kkanisa tunoonya ssente, naye ekiseera kigenda kutuuka ebyo byonna byobadde oyaayaanira ng'obikoze otya ng'obiresaawo. Kakubulire gwali wano funa akadde ogendeko mu kkanisa wabali tagenda mu kkanisa. Wadde oli muyimbi funa akadde olwa Sande ogendeko mu kkanisa. Waliwo agenda okuyamba ekirwadde nga kikuluma, Katonda yagenda okuwa second chance egenda okuzaayo. Abantu bangi twava ku bya Katonda. Newakubadde oli muyimbi, newakubadde ozannya mizannyo, naye njagala okugamba amawulire amalungi funayo akadde. Ne bwe ziba eddakiika 2 ne bwe ziba eddakiika 3 ogendeko mu kkanisa. Kubanga Katonda gwe tuweereza Katonda munene, Katonda mukulu. Abantu bangi bagezezaako okunoonya ssente naye ssente waliwo we zikoma. Amiina. Kakasa tesinga Katonda abadde tasazeewo Waswa kufa, ssente ez'okumujjanjaba tezandibuze. Abantu bandizisonze naye Katonda bw'asalawo tilwe luno olunaku. Amin. Tunuulira abantu ababonyaabonya abantu ne bakuba bannaawe, ne baluma bannaawe, ne banyigiriza bannaawe, ne beerabira tewaliwo olunaku Katonda bw'agamba nti ekiseera kikoze kitya, ekiseera nga kituuse. Newakubadde olina amaanyi agafaanana gatya, Katonda bw'akugamba nti mwana wange komawo gyendi, akuggyamu omukka. Sente zo tezijja kuyamba, naye agenda okuyamba ali omu, ye Mukama waffe Yesu. Yekka yagenda okuwa chance. Ffenna tuli wano lwa kisa kya Katonda. Atusaasira busaasizi. Wandibadde wafa dda naye Mukama akuleseewo olw'ensonga. Kati Mukama lw'aba akuleseewo gendako mu kyaki, baaka abantu b'oyamba, baaka abantu b'okwata ku mukono, obasike obakola otya, obasembeze. Oba oli wano nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ng'ogamba ku lw'owasa olwaleero nange kandokoke. Bayibuli egamba omwonoonyi omu bw'alokoka bamalayika 1000 basanyuka ne bakola embaga ey'amaanyi mu ggulu. Waliwo abantu Katonda bagenda okutegekera embaga. Bw'oba oli wano totya, tobaako gw'otya, gwewanika omukono gwo tukusabire. Amiina. Bw'oba olisalawo obusazi, Bayibuli egamba omuntu akola atya? Alokoka, ayatula nakye na kamwa ke, nakkiriza nakye na mutima gwe, okwerwa obuki obulokozi. Mukama abapeera omukisa. Katusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, kitaffe, taata ataggwaawo era atajjurukuka, tukwebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Waswa.
tukwebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Ssaalongo, tukwebaza Kabaka wa bakabaka ku lwa byonna ebikolebwa mu kifo kino, era omuyinza w'ebintu byonna Mukama tusaba omwoyo gw'omugenzi ogulagirize kisa, era yonna gy'ali Mukama omwanirize mu kifuba kya Ibulayimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugaana okufa, tusazaamu enkwe z'omubi Sitaani, enkola z'emagombe zonna tuzigaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Esaala esembayo njagala kusabireko amaka gano. Lwaki? Kubanga Sitaani alumbye amaka gano atandikidde ku mutwe, yatandikira ku mwami Ssaalongo taata, nadda ku maama, kati azze ku ki? Azze ku baana, ataddidde ddala ku mwana omuki omukulu. Kati tegeeza n'omwana addirira yeetaaga kusabirwa, tusazeemu enkwe z'omubi Sitaani, tusazeemu amagombe. Abasigadde balaba omukisa gwa Katonda. Wanika emikono gyo ku lwa famire eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata Kabaka wa bakabaka, tuyimusa famire eno yamusonera mu linnya lya Mukama waffe Taata. Tumenyaamenya endagaano z'omubi Sitaani, buli kyonna Sitaani kyabadde ateeseteese eri amaka gano Taata nkiboggolera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Numbaga n'amaanyi g'ekisikiza, numbaga n'amaanyi g'emagombe, omwoyo w'okufa genda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emisimu n'emisambwa, lubaale n'ebiteega, kulagira fa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekintu ekitta abaana, ekintu ekitta taata nga baffe enfembi eya puresha ne sukaali, tubiragira okugenda, tubiragira okuvaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ali Kabaka wa bakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amayembe n'ebiteega, oyo kalondoozi kawuula mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, aleeta abantu bano okufa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo w'okufa akoma ku ono, abasigadde Omukama tubanyika mu musaayi gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubanyika mu musaayi gwo, tubateekako obukuumi bwo. Abaana bamusonera tubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana ba Moses Sematimba tubasabira mu linnya lya Mukama waffe Taata, bawe obugabirizi. Abaana bajja kusoma, tebaabula kyakulya na kyakunywa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omukyala we Mukama Taata laba akyali muwala muto, muwe amaanyi, mugumye Mukama, muzzeemu ekitiibwa kyo, muwe ekisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale Mukama, weebale Taata, ekitiibwa n'ettendo tubikubiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Tugenda kuzaayo akazindaalo, tugende ku bimuli, bwe tumala ebimuli genda